sawa wabulambala abantu ba municipality ya Kamuli okulonda omubaka n'abakiikirira mu parliament oluvannyuma lwa kkooti okugyayo Hajjat Rehma Watongola olw'obutaba na buyigirize bumala wabula ono era yakwatidde ekibiina ky'NRM bendera ne ku mulundi guno ekintu ekibobya aba FDC emitwe. Kyabuwemu nnyo era kya buswavu nnyo eri NRM okubanga kkooti bbiri abalamuzi bana bonna balamula nti omukyala talina buyigirize bumala, talina mpapula zimala kumutuusa kukola buvunaanyizibwa buno. Naye NRM ku busobozi bwonna bw'erina yavumye nnyo abantu b'e Kamuli. Honorable Salam Musumba avuganya n'omuntu eyawandiikibwako mbu teyasoma nga kimanyiddwa, yafuna diguri n'ayita baseeka ne bagirya, aba ali awo n'ayitawo ebbanga ate abayita okuyita okulya erevo. Katwage mujja kuba muli abayita okulya olevo ne graduation ya nursery tuyinza okugirya ne Kamuli. Proscovia Salam Musumba eyesimbye ku tiketi ya FDC era nga ye mukyala wa minisita omubeezi ow'okuteekerateekera ebibuga Isaac Musumba si musanyufu olw'ekikola kya bba okuvaayo mu lujjudde okunoonyeza amuvuganya Hajjat Watongola akalulu. Nze kino n'ekibiina kyange bandi basaba mumpe akalulu nga mukampeera ow'ekitiibwa Hajjat Watongola kuba n'agemye bendera eyaki. Kyabuswavu nnyo kyabuwemu nnyo. Mbadde nsaba ffenna abakulembeze gye tuli tewabangayo awaliriza munne kutuuka ku mbeera bw'etyo, kubanga etta eggwanga ereeta okunyolwa mu bantu, kuba bemanya mpagira naye abakiwulira bantu batu they can't handle, tebakisobola. Beebuuza nti ono Salaamu yabadde ne Musumba mu bizibu byonna, ono Musumba yakola bw'ati Salaamu? Okiraba? Kyabutemu nnyo era kyakosezza nnyo omwami Musumba kubanga ye yalina okwewozaako. Nze nga bwe ntegeera obukulembeze bwe buli mu nsi, kyoba weetaaga okukola ku declaring interest yo noga nti bannange mukimanyi oyo mukyala wange, zino ensonga sijja kuzijjamu. Nze mundidi ndina oluzi ku bantu abandi abesimbyewo. Aye etuka tuyigirizaganya mu bintu bingi, aye etuka mu kibiina, ekibiina kiba kibiina. Omuntu yawuna ekyo yerondera ekibiina mwayenda abe. Aba FDC bagamba tebafunye mwaganya gumala mu kunoonya akalulu kano wabula essuubi balina ddene nti bajja kusobola okukakuuma mu mbeera yonna. Ebintu bye basobola okukola byonna nabyetegekedde. Ninze kalulu, ninze bantu kukeera kugenda kulonda era ninze buwanguzi kuba mbukoleredde. Tugenda kawanguza mpaka kainaffe tuli mu kukola bukodyo bwaffe nga bwotero babuuka okulaba nti buli kye twetaaga tukikola ki tukifuna. Babategesi b'akalulu aba Electoral Commission bagamba beetegefu okulondesa akalulu kano mu mazima n'obwenkanya. Electoral Commission ejja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti abantu balonda mu mirembe mu bwenkanya ate watali kwekubirira kyonna. Ebikozesebwa mu kulonda bituuse mu ttuntu ku ofiisi y'akakiiko we bigenda okuggyibwa enkya ku makya okutwalibwa mu bifo ewagenda okulonderwa. Poliisi egamba nti ebyokwerinda biri gguluggulu. Na emiruka ng'esatu omuli Busota Ward, ne tubeera ne Kamuli na Mwendwa Ward, ne tubeera ne Nankulyaku Ward. Ebifo ebyo tubitunuulira n'eriiso ejjoje nnyo yadde nga tekitegeeza nti n'ebifo ebyo tuba tubirese kuba wonna security tight. Kaweefube waffe okwogerako n'avuganya ku tiketi ya NRM Hajjat Rehma Watongola ku bimwogerwako agudde butaka oluvannyuma lw'obutatuwa budde bwe tumusisinkanye ku ofiisi za disitulikiti ng'alina abawagizi be, wabula ono azze akyogera lunye mu biseera wabadde anoonyeza akalulu nti ebyensoma wakubisoosowaza. Those children that drop out of school
I will encourage them to go back to school because I don't want them to be affected like as I've been. I have been affected so much, so I don't want again to hear any story in my constituency like mine. So I'm going to support the gauchos. I'm going to support and sensitize the community. Abakri Muhammad Zira Mzale, NTV Akaongezi.